Obadde okimanyi nti omuzimu gwa Idi Amin Dada gwa mugaso nnyo okusinga Yoweri Kaguta Museveni akyali omulamu. Era obadde okimanyi nti bannayuganda abasinga n'obagamba okufugibwa omuzimu gwa Idi Amin Dada ne Yoweri Kaguta Museveni omulamu ofugibwako ani bonna balonda Idi Amin. Obadde okimanyi nti Idi Amin legacy ye mu bufu ekyali nnamwera ekyakulukutanga amazzi g'omwala. Naye Yoweri Kaguta Museveni omulamu mulambo ogwafedde era omubiri gwe gumuyambako okukola ng'entaana mwawangaalira. Export TV to the world. Yekolera mwana wa taata kankubuulira okuva n'olwaleero kino ekintu okitegeere. Simanyi oba okimanyi nti kati gwe nkutwala ng'omulongo wange. Yekolera Itongwa omulongo wa bebekulu omubwe nti mbeera ntuuse era nga nsinzidde wano e Bulaaya mu ggwanga lya Kenya okubaweereza. Musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi nnyongera okukujjukiza. Tyoggo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nsi ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Munnayuganda obadde okimanyi nti omuzimu gwa Idi Amin Dada gwa mugaso nnyo okusinga Yoweri Kaguta Museveni akyali omulamu. Era obadde okimanyi nti bannayuganda abasinga n'obagamba okufugibwa omuzimu gwa Idi Amin Dada ne Yoweri Kaguta Museveni omulamu ofugibwako ani bonna balonda Idi Amin. Obadde okimanyi nti Idi Amin legacy ye mu bufu ekyali nnamwera ekyakulukutanga amazzi g'omwala. Naye Yoweri Kaguta Museveni omulamu mulambo ogwafedde era omubiri gwe gumuyambako okukola ng'entaana mwawangaalira bbanga lyagenda okumala ng'akyatufutubaddeko. Obadde okimanyi nti omuzimu gwa Idi Amin Dada gwa mugaso nnyo okusinga Yoweri Kaguta Museveni omulamu. Nazzi kuno ng'ebintu by'empalana, ebintu by'enge, ebintu by'effubitizi byabeeranga mu bakazi. Omukazi ow'akabina akatono bwe yalabanga mukyala munne ng'abitiggula oba mukazi munne ng'abitiggula ng'atandika omukiya abigulamu ki siriimu omwerere kale sigaana kirina akabina naye feesi yakyo eringa ewa sulente. Bwe yalabanga omukyala alina amaaso g'endega amalungi ennyo olwo atandika omukiya n'omukimba amwozoola ki amaaso gamulinga ag'ettimba. Era abakazi abenzi bwe bati amaaso gaabwe gabeera mu ngalo. Bwe yalabanga omuwala alina feesi ennungi nga ye feesi yembi simuli bizigo bisa bannange omuntu yajjira obulungi bw'ebizigo. Era abasajja balabya nze bannange nsaasira nnyo abaana baffe ab'obulenzi bagenda kuganza emiseeguula, bagenda kuganza bannabijjo nga babayita bakwini lwa bizigo. Kakati baabakyala baabeeranga ne competition eyo nti mukyala munne bwe yabanga n'ekirungi ng'era waakiri amunoonyako ekibi ayogera ekyo. Bwe yabanga ne kyamusinga waakiri ng'anoonyako kyatamusinga. Bwe yabanga n'eriisa eddungi nga yono amaaso ge gaakulira mu mpompogoma ng'ag'omusota ng'era waakiri anoonya engeri gy'amukiiyaamu amukkakkanye nti omuntu akuwalana, omuntu akulinako fitina, omuntu akulinako enge tasobola kukuleka kwambuka waggulu. Lwaki njogedde ebigambo bino? Wabaddewo omubaka eyawummula ayagala babaka banne baleete ekiteeso mu paalamenti. Ettendekero eryatandikibwawo Idi Amin mu G7 ng'akyali president okufunira abavubuka emirimu oba okubafunira skills ezisobola okwetonderawo emirimu. Babadde baagala litongozebwe gavumenti lifuuke institute ne zireeta Ssenkulummanda wa kuno Yoweri Kaguta Museveni. Tekisoboka. Ekisooka Idi Amin Dada gavumenti ye teyaliwo mu mateeka. Ekyokubiri Idi Amin Dada yazze eggwanga emabega era n'awunzika ng'asaba mukyala we Janati Kataha nti tagezaako nakkiriza ettendekero eryo okutongozebwa kubanga ebyafaayo bya Idi Amin eri bannayuganda bibi nnyo. Buli lw'okuza Idi Amin Dada oba buli lw'okuteekawo ekijjukizo kye kyonna ogenda kuba ozza bannayuganda mu maziga. Yoweri Kaguta Museveni kantandikire ku kiri kye wayogeddeko nti Idi Amin Dada yazze eggwanga emabega. Kituufu kale tukkiriza Idi Amin Dada yazze eggwanga emabega kuba wagambye yagoba abayindi abaali bakulaakulanye eggwanga. Abayindi abo be yagoba ne bagenda e Canada
ne bagenda mu America ne bagenda e Bungereza era Bungereza yo gye mulaba etemagana ne Museveni weewuttalira uva mutuvuma. America gye mulaba etemagana, Canada gye mulaba etemagana yazimbibwa bayindi. Kale tukkiriza naye ate Yoweri Kaguta Museveni bw'ofiirwa omwana ku malaalo si kwosula. Mu Uganda oba mu Buganda tulina enjogera egamba nti tetukabiranga mata gayiise. Jeno Idi Amin tukkiriza yazze eggwanga emabega. Naye mbadde mmanyi mu byakuleeta mu buyinza kwe kukola ebyalema Jeno Idi Amin. Kwe kutereeza ebyayonoonebwa Jeno Idi Amin. Si kuloma kwebyo Jeno Idi Amin bye yayonoona. Omukulembeze omutuufu siyo yatunuulira oli bye yayonoona. Ebyo olina bitunuulira ng'okyamulwanyisa kuba ebyakutwala mu nsiko kutunuulira ebyo watunuulira ebyo n'ojja n'ogenda mu nsiko n'otandika okumulwanyisa kakati olwaleero oli mu buyinza. Omukulembeze omulungi si kutunuulira bwe yaddira mu bigere bye yayonoona, wabula omukulembeze omulungi y'oyo atereezebwa ebyayonoonebwa abaamusooka. Lunaku olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni tuyina abayindi tewabagoba nga Idi Amin. Tuyina Abayisirayiri, tuyina Abachina, tuyina abantu bonna abava mu Asia n'abava mu ggwanga lya Isirayiri. Yoweri Kaguta Museveni nga bw'ogambye nti Idi Amin yazze eggwanga emabega olw'ensonga y'abayindi be yagoba nga gwe olunaku olwaleero balina. Yoweri Kaguta Museveni how far? Kubanga ekyakuleeta mu buyinza kuba biraka. Uganda Idi Amin gye yalekawo muggodde how far? Jeno Idi Amin bw'aba yazze eggwanga emabega nga gwe ekyakuleeta zeze ensobi ze yakola okozeewo ki? Kubanga Jeno Idi Amin ye yali badde minzaani kw'opimira bwe batambuza eggwanga. N'ogamba nti Idi Amin yagoba abayindi ekonome neegwa. Idi Amin yattanga abantu eggwanga ne limuna omusaayi. Idi Amin yakolanga bw'ati n'ekikola bwe kiti. Kakati ekibuuzo kiri kimu nga gwe bw'olina live example ya Jeno Idi Amin okozeewo ki? Nga tulaba gwe abayindi obayina, nga tulaba gwe Abamerika obayina, Abayisirayiri obayina, abantu b'omu Asia bonna obalina. Naye nga tulaba ate eggwanga lizze nnyo emabega okusinga ku mulembe gwa Jeno Idi Amin. Abayindi b'ogamba baakulaakulanya Canada, abaakulaakulanya Bungereza, olunaku olwaleero tubalina. Gwe kyogamba nti bo baatondebwa kukulaakulanya Canada yokka na Bungereza, tebasobola kukulaakulanya Uganda? Kuba nandirowoozezza nti webabalaba nga bakulaakulanya Canada ne Bungereza wakwatibwa ensaalwa obulumi olw'amwoyo gwa ggwanga gw'olina. N'ogamba kale bino ebintu byali badde byaffe, era bwe ndifuna omukisa ogutulako mu ntebe y'obwannamba emu ngenda kuzza abayindi bakulaakulanye Uganda nga Bungereza bweri oba nga ne Canada bweri. Naye ekibuuzo kiri kimu, nga Uganda Jeno Idi Amin gye yaleka gye ndaba ate embi nnyo eno gye tulimu n'okusinga Jeno Idi Amin gye yaleka. Abayindi be waleeta bo tebaayina byuma bali be baagenda nabyo e Canada okugikulaakulanya. Tebaayina nkumbi oba nso oba jambia ezo ezaasagula Canada ne zitema olukande mu Canada. Canada neefuuka eyakaayakana, bano be waleeta bo tebaabirina. Situlina kukwata Idi Amin nsobi, tukkiriza yasobya naye tetugenda kkaabira mata gayiise. Ebyemabega bisigale nga byemabega. Kakati Jeno Yoweri Kaguta Museveni mbadde njagala tutambule n'ekiriwo olwaleero, kuba ekyakuleeta mu buyinza kukola ebyo ebyalema Idi Amin. Naye over 38 years ng'okyaloma Idi Amin ng'ate gwali mu buyinza. Idi Amin yatuuliramu emyaka 9. Bukyanga Jeno Idi Amin ava mu buyinza ndowooza tuli mu myaka 4 plus 79 ndabe 89 99 29 2019 tugenda myaka 45 bukya Jeno Idi Amin ava mu buyinza. Naye nga still ono atudde okumala emyaka 38 akyakwata Idi Amin ensobi. Naye nga akwata Idi Amin ensobi yali ku steering era alina omukisa ogutereza ensobi za Idi Amin. Bwe kibanga emyaka 9 Jeno Idi Amin gye yamalawo
ekyokugoba abayindi kyali kigenda kyazenye eggwanga emabega myaka 9 naye nga gw'obadde nabo emyaka 38 kati kyebyo kibaganya okukulaakulanya kuba okikkiriza nti mugiri emyaka 9 gye bataaliwo actually gyalinga 7 oba 8 gye bataaliwo ng'okakasa nti egyo emyaka 8 gyakubisa Uganda reverse gy'otannalaba kitegeeza nti gw'abadde nabo okumala emyaka 38 oba 39 gy'ofugidde bannayuganda n'obumbula ate waali badde wabajjamu ekiramu ennyo kubanga wabazuulamu ekyama ne tubuuza nga ffe bannayuganda Joyce ki avudde mu bayindi abali mu Uganda olunaku olwaliro bw'okakasa abaye bw'otendereza nti be balina okukulaakulanya ensi mutuwe tumunyweko abachina boyogerako nti be balina okukulembera ensi tuwe kubibala be balina okukulaakulanya ensi tuwe kubibala ne Joyce gw'obakamuddemu naffe tunyweko situwagala Yoweri Kaguta Museveni olowooze nti Uganda itegeeza gwe ti gwe bw'oba ofunye muntu bannayuganda baba mufunyeemu bonna ba Uganda ng'ensi ebeera emufunyeemu abo b'otuwaanira mubakuumise emmundu ne bajja ne batusendako ettaka be bannannyini nnyanja kati olwaleero bewawattenda be bawamba ne airport kati airport olunaku olwaleero y'Abachina Idi Amin be yagoba omuchina waba ye nannyini airport nga ye nannyini Entebbe express highway nga ye nannyini nnyanja ngamba otya nti ate Idi Amin yali mukyamu okumugoba nga ye Idi Amin yali ayagala buli kimu kibe ky'abannayuganda kino Idi Amin ayinza okuba yakola ensobi okugoba abayindi kubanga ekonomi yaddamu emabega ffenna tukikkiriza naye omwana anatambula agumira ebigo atakinga risks era ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula ate omwana buli wagwa mwajja obuvumu obwetengerera ng'atambula wano nno we wava n'enjogera egamba mu Buganda nti ennume ekula bigo era n'ekiso ekinaabeera eky'obwogi ennyo kiweesebwa mu muliro omukambwe enzikiriza nti General Idi Amin bwe yagoba abayindi eggwanga lyaddamu emabega ekonomi yakkirira naye ate ekonomi mu kukkirira twayigiramu eby'obusuubuzi ebiseera biri nga munnayuganda alina kulima mmwanyi omuyindi najja n'asuubula n'atwala munnayuganda alina kulima ppamba omuyindi najja n'asuubula n'atwala omunnayuganda yasitulanga migugu egy'omuyindi naye ku mulembe gwa General Idi Amin munnayuganda we yayigira nti kama mbaya ni mbaya tulina okuyiga eby'obusuubuzi bangi ababigaggawaliramu agina ssante gesse baggala singa abadde mulamu nandirese n'atuula wano ye n'akoleza n'abiba ennyonnyolera Ibrahim Kibirige byemuke mweyo saga ey'ekonomi okugwa ey'okuvuya bannayuganda abatamanyi bya busuubuzi mwe yayigira eby'obusuubuzi era mwe yagaggawalira John Sebaana Kizito mwogo obuvuyo mwe yayigira eby'obusuubuzi era mwe yayigira mwe yafunira obugagga bonna mwe yayigira okulafuubana Uganda olunaku olwaleero buli munnayuganda omukalabakalaba gw'olaba omusingi kwava ku mulembe gwa General Idi Amin Dada decision General Idi Amin Dada gye yakola eyali ttaafu ennyo eyali enkambwe ennyo eyali tugiyite eyekiyita mu lujja muntu n'abanga aliko akajabangu abayindi ndose mbagobi oba osanga yali wrong move naye ate yavaamu ekiramu waliwo omulongo gwe tuyita Kasowole ataliyo nowanitamo ng'eyewalula omulongo Kasowole tewali yali yagadde muzaala naye atojja ssanga nga bw'omusiba obulungi ennyo n'ogumira byonna asobola oleeta emikisa soogera na bannaddiini njogera n'Abaganda bokka so by that time General Idi Amin Dada yakola decision eri ttaafu nnyo
ey'ekijege nnyo naye ate ewabeera ekibi n'ekirungi kibaawo we tufa nga ye omusezi entamu yagikuuta. Omwo mwe twayigira ebyobusuubuzi, mwe twayigira okulafubana, mwe twayiga okwerwanako, mwe twayigira okwebeezaawo, mwe twayigira okwezuula. Ekintu ekisinga obukulu mu nsi, bantu bangi bagagga kyokka ng'ate baavu. Akaddemu bantu bangi mu nsi muno abagagga kyokka ng'ate baavu. Manyi lwaki? Tebanneezuula. Ekirombe kyabwe eky'obugagga tebannakizuula. Osangayo omuntu ng'abajja ng'awumba nsuwa, naye ng'ate omukisa gwe gumuli mu kusuubula mmwanyi naye nga gugwa atannazuula, era nga lwali guzuula agenda kugaggawala. Osangayo omuntu nga muyimbi, naye ng'ate omukisa gwe ogw'okugaggawala gumuli mu busuubuzi bw'e Bulaaya oba e China oba e Japan. Nsereko Muhammad yayimbako Mentoni Prince, naye oluvannyuma lw'okwezuula nti wano tewaliwo obugagga bwange, n'agenda n'akola ekyo kye yalina okukola. Kyova olaba kati mumulabaalabako. Kenzo yasambako ku mupiira, naye ne yeezuula nti ate omukisa gwange guli mu kuyimba. Kati ekisinga obukulu kwe kwezuula, lwakuba mu lugendo lw'okwezuula osangamu emisanvu mingi nnyo, osangamu ebisirikko bingi nnyo, osangamu okubonaabona kungi nnyo, naye bw'omala okwezuula lino essanyu ly'ofunye likwerabiza eri ennaku gye wasanga mu kwezuula. Abayivu waliwo kye tuyita blessing in disguise. Ndogedde bulungi? Abayivu mu nnyambi, abayivu waliwo ekigambo kye muyita blessing in disguise, omukisa mu kibi. Ne bannayuganda baalonda omukisa mu kibi ku mulembe gwa General Idi Amin Dada. Today ndaba mwami Yoweri Kaguta Museveni aloma akomina yakoba abayindi nazze eggwanga emabega. Kakati abayindi baabo bagenda bakulaakulanya Canada, bakulaakulanya Bungereza. Kakati bwe kibanga abayindi bakulaakulanya Canada, bakulaakulanya Bungereza mu myaka egitawera 3, nga gw'obadde nabo okumala emyaka 38, ki ekibagaanye okukulaakulanya wano jjajjaffe Kiwutta? Tubalina buli kimu weekiri. Tetugenda kubeera ku malaalo buli lunaku tukaabe bannaye twafiirwa nnyo abayindi, omukisa gukomyewo bakomyewo. Batulageko oba tulageeko ku kye basobola okutukolera. Singa omusajja ogalabanja mukyala w'ewaka n'anoba, n'obeera okali mukyala wange Naomi, nabeeranga wano, Naomi ng'ataddeyo amazzi, nabeeranga wano, Naomi nga nteredde emmere ku ttebo, nabeeranga wano, Naomi nga nkamulidde akatonda, nabeeranga wano nga Naomi bannange anjalidde obuliri, ye bannange Naomi ebigere byantunda, obukazi buno bumalaaya, wankozesa ensobi n'ensuula Naomi wange, naye wenfuna omukisa oguzza Naomi ngenda mumukwatanga ekyatika. Era Naomi nadda, otandika omukwatanga ekyatika. Kakati naffe abayindi baagenda ne tubajulirira, kati baakomyewo tubakwatenga ekyatika, oba wadde bakwatanga ekyatika. Naye ate bw'okwatanga ekyatika nga baakomawo bakyuse nnyo. Abantu b'ogamba nti bakulaakulanya Bungereza, bakulaakulanya Canada, be bannannyini road master company we bapangira eggaali wadde nga bo balimba mbu bakolerawo ggaali. Bannanga obusajja obwo mu Uganda tukola amagaali, road master ekola amagaali. No, road master te manufacturinga, it is an assembling company, epanga bupanzi. Naye obadde okimanyi nti company eyo ey'abayindi erina abakozi abakolera 3,000 less than $1. Dola bw'eba eggula 37,000 nga munne Uganda wakyali akolera 3,000
abo bogamba bajja kukulaakulanya Uganda. Waliwo amakampani gesaagala kwogerako. Harris International Reham Kola. Panna Uganda mulimu abakolera 5,000 padde. Abo bogamba mbe bakulaakulanya Uganda. Wano kusongode Nalukolongo. Waliwo banna Uganda abakolera 3,000 padde. Abo be bayindi boyogerako abakulaakulanya banna Uganda. So nga General Idi Amin mu kubagoba yayagala ne banna Uganda bafiiringe nti ddala kituufu Uganda yaffe tuli waka baleme kubeera baddu b'abantu. Banna Uganda bali e Bulaaya. Mubeereeyo e Bulaaya muli baddu b'abazungu. Muli baddu b'abazungu. Enjawulo eriwo ti mu obuddu bwammwe buliko kantu akawera. Naye mulyokke nakyo kubanga mukimanyi temuli mu nsi yammwe naye gavumenti ekitegeeza okuba omuddu w'omugwira mu nsi yo. Kibanga osigala okujja mu makaago nga gwe namaka. Ebintu ne bikyukamu nga gwe alina okufukamira nga obuuza osigala. Nga gwe olina okufumbira osigala ya osigala yali kufumbidde. Nga gwe olina okusena amazzi osigala ge yali senye. Nga gwe olina okwala obuliri bwa osigala. Era nga gwe olina okukeera ku makya maama osuze bulungi mu makaago. Kati kyekyo bannayuganda kye tuliko n'abantu abo abagwira. Abantu abagwira Museveni yabawa amaanyi mangi nnyo okusinga bannansi ate nga ye General Idi Amin Dada. Abagwira yabasala amaanyi ng'abaga muyina kugulumiza bannayuganda naye bwe mubasanga ng'ewammwe nabo bali bagulumizanga. Naye mubanga wano ewaabwe muyina okubagulumiza. That's why nkugambye omuzimu gwa General Idi Amin Dada gwa mugaso nnyo okusinga Yoweri Kaguta Museveni omulamu kati ali wano. Akyatunulira nsobi za Idi Amin alistaka mu past emyaka 45 Idi Amin yavaawo dda. Tutunulire ensobi za Idi Amin era osenyumirizeemu nnyo okyebalize Katonda olwa Idi Amin bye yakola ebibi byo byoyita ebibi kuba bye byakunyiza n'ogenda mu nsiko okulwana mujjewo ng'oyita mu kibiina kye kya Fulonasa ne musookawo ne musimbawo lule oyo yafuga ennaku 6 ne mumujjawo ne muleeta binaayiisa. Obote tunejja n'ogijjawo. Toddamu kwogera ku nsobi za Idi Amin wabula olina omukisa ogutudde mu ntebe Idi Amin mwe yatuulanga okutereeza ensobi za Idi Amin. Oyo yagamba nti Idi Amin yali mubi nnyo n'ennyonyi ya Idi Amin kyajja agiveemu. Idi Amin yazze eggwanga emabega. Obadde otambulira mu nnyonyi ye. Era nga Major General Kiza eyavuganga General Idi Amin yabadde nga akuvuga sima naye alabikira yakyakuvuga Major General Kiza. Juma Kiza si akyakuvuga. Ennyonyi yali ya Idi Amin kyojja ogiveemu ogende mu yiyo. Ennyonyi ya General Idi Amin ogitambuliddemu emyaka 3 mwegi. Ng'ate ne bali banno bagitambuliramuko oyo gw'ogambe yazze eggwanga emabega. Ebigambo bino obyogerera mikutu gy'amawulire ku TV, radio ne social media ne bitambulirako. Naye obadde okimanyi nti osinziira ku kisowaani kya General Idi Amin kyateeka empooma okumukolokota oyo gw'ogamba nti yazze eggwanga emabega. Ye yazimba omulongooti gw'empooma okukwosinziira okumujegererako okumulirako obugege muzira waffe. Okyegedde mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ebintu bingi byotambulirako olunaku olwaleero nga bya General Idi Amin nga mwe mulina ennyonyi ennwanyi. Omanyi abajjegga baliyita abantu abagezi abasiru. Omanyi omubbi akulaba gwe omuntu naga alaba oli fara genda omusoma musume boy. Muye omubbi ye mugezi
gwe musiru kakadi Yoweri Kaguta Museveni ayogera nga ababbi era temumwewuunya nnyo temumwekanga nnyo. Statement yasookeddeko wadde nga nsookeddeko ya Idi Amin yazza eggwanga emabega. Museveni yagambye nti gavumenti ya Amin okujja mu buyinza teyajjira mu mateeka. Museveni oli musajja mukulu okuze, oyina abaana, oyina abazzukulu, gwe oba teweeswalira baswalire. Era weebuuze bazzukulu bange bagenda kuntunulako batya nga neewuttaaza bwe nti. Museveni, gavumenti ya Idi Amin teyajjira mu mateeka. Kituufu, right. Naye ate yatuula n'ebeera legitimate nga neeyo bwetajjira mu mateeka. Oli ku musajja eyawamba gavumenti nga tayiye musaayi gw'omanyira. Omusajja eyawamba gavumenti nga tasse munnansi yenna wadde munnamagye yenna gw'omanyira. Gw'ogamba nti gavumenti ye teyali mu mateeka nga gwe watta emitwalo gy'Abannayuganda 50 ate egyo gyokka emikutu gy'amawulire gyalipootinga, naye baawera n'akakadde k'abantu be wasaanyawo be watigumbula. Eyo ye eri mu mateeka. Eyo yabba akalulu okuva mu 2016 2011 2016 2021 yeri mu mateeka. Eyiyo eyatigumbula abantu ku 18th November 2020 yeri mu mateeka. Eyiyo yawamba Kibalama yeri mu mateeka. Eyiyo yatannankunda Muwanga Tom Julunga Dr. Andrew Takome Kayira ne bano abantu b'olimba ensinti Kibwetere Yabocha, bano b'olimba nti Alisira Kwena, bano b'olimba nti Yosefu Koni, bano General Alonda Nyakairima, Major General James Kazini, Yasini Kauma, Richard Nabukenya, Dan Cheyune, Michael Kalika Zigiwaini, Sweet Pepisi, n'abalala bangi. Gavumenti yo beetigumbudde yeri mateeka. Gavumenti ye yatunda Uganda Airline nga General Idi Amin Dada yaleka Airbus 2 nojja n'otunda olwagira n'otuwaamu buvitiizi bw'ennyonyi. Eyo yeri mateeka. Eyo yatunda ennyanja y'eggwanga yeri mateeka. Eyo yatunda airport yeri mateeka. Eyo yatunda UCB yeri mateeka. Eyo yatunda UBC yeri mateeka. Eyo yatunda Uganda Telecom yeri mateeka. Ngeya General Idi Amin Dada teyali mateeka. Ensijayo ne ya General Idi Amin zaagala okufaanagana kuba mwenna mwawamba buwambi. Enjawulo eriwo gwe wawambanga Fala, General Idi Amin Dada yawambanga Sharp. Teyayiwa musaayi gwa munnansi yenna mu kuwamba. Kyokka era ne mu kugenda teyayiwa. Mu kujja watta bameka. Ng'oli mu buyinza osse bameka. Era bw'oli bw'ogenda opulaninga kutta bameka. Embizzi mugimanyi ekisolo ekyo. Embizzi esobola okugamba engeye nti laba Ssaabakyafu ono, naye ng'embizzi n'engeye kye kisinga obukyafu. Maybe General Idi Amin Dada yazze eggwanga emabega nga bw'ogambye, naye lyamusiritukako ne lidda emabega. Naye gwe oliteeka mu livansi n'akaliro olinnya olizza emabega n'ekigendererwa. Yagambye Kabiite atamanyi yadde okuwandiika erinnya lye bwe yawa minisitule y'ebyenjigiriza. Era nsaba minisita maama Janet Kataha tokkiriza ettendekero eryo okutongozebwa. Right? Wakoze ekintu ky'obuvunaanyizibwa okulekera minisita obuyinza obw'enkomeredde oba obwa waggulu okulowooza. Singa ne mu minisitule endala bw'okikola noga nti minisita w'ebyokwerinda bw'agamba nti amagye tegagenda, genda wano tegagenda.
Minisita w'ebyobulamu bw'agamba nti abantu balina okugemebwa nga tatunulidde Museveni oda talina zijja wa Museveni kubanga minisita w'ebyenguudo bw'agamba bannange Entebbe Express highway ebeere leeni zeziwerako era kiba kwegaye mukyalawo kati ye minisita yekka omujjuvu ow'amaanyi n'okusinga Nabbanja ate Ssaaba minisita mukama we waliwo lwe nalaba Nabbanja obwavu naye oonyanza amaanyi ga ssente gonza omwavu nga Lukapa awulira nga mbwa nzungu nalaba Nabbanja ng'alinga embwa enzungu ewajja naati kataaha ate yafukamidde gwe boosi gwali gwafukamirira omukozi kale twaligambye omuwa ekitiibwa olw'emyaka Museveni nga we yali president nga Dr. Samson Kiseka ye Ssaaba minisita n'oluvannyuma n'afuuka vice president yamuvuunamirako. Export TV to the world.